Musajja munnange, olina omukyala gwe wasuulira abaana, togula mmere, tosasula fiizi, togula ngoye, tosasula we basula, ebbanga liyise, omukyala akaabye akooye, omukyala atuuse ekiseera okwevuma olunaku lw'okusisinkana, abaana bamubuuza ebibuuzo okubola batandika okutegeera okutuuka olunaku lwaleero taata ali luddawa. Bakulaba gy'oyita eyo nga ssente ozimansa bw'oba ozirina ne bw'oba tozirina. Okuwaayo n'okuyamba, okuwa obuyambi famire yo tekitegeeza kuba mugagga, wabula omutima ogwo ogusalawo okubanga kwagala okuyamba, okuwa obuyambi, okulabirira abantu bo okusinga obukulu. Ne bweba ssente tozirina, kale mukubire essimu omutegeeze nti ssente zaakugula, naye tobula bubuzi. Abaana abo mwabazaala mwenna, abaana abo mwabazaala babiri, omwana oyo mwamuzaala mwenna, nga n'ekikolwa omwavu omwana oba abaana kyali kya ssanyu. Era n'olunaku lwatandika okulemera ku mukyala oyo ng'omuganza, omugamba bw'omwagala, bw'otasobola kubeerawo w'atali. Kyekimu ku nsonga kw'olina okuyimirira okuddamu onoonya abaana ebyali ebirabo by'okwagalana kwammwe, kuba abaana bo tebaaliyo. Kiruma abakyala bangi gye bali eyo balabirira abaana. Twebaza abasajja abafaayo mu kitono kye balina ne bawa abaana baabwe ne bamaama baabwe. Abakyala naye abalala bali eyo nga babonaabona okumala ebbanga ddene balafuubana n'abaana. Baafuuka bamaama, baafuuka bataata, baafuuka bakojja, baafuuka bassenga. Naye nga bwe mwali mubazaala abaana bano mwali mu ssanyu. Nkwegayiridde musajja munnange, noonya abaana abo, noonya maama waabwe, muddemu mwogerezeganye, obeeko obuyambi bw'otandika okuwa abaana abo. Tekitegeeza nti muddemu mukwatagane, mwagalane ne maama waabwe, naye omukwano, obumu, enkolagana ogyetaaga nnyo n'abaana abo. Oyinza okuba ng'olina by'oyitamu by'otamanyi, n'okusomoozebwa kwonna kw'otamanyi nti kujja oba oli awo olw'ebikolimo ebiva ku baana b'otalabirira. Ndi musajja n'abanga essoola bbawa kitundu kya 10 ku kinnaakyo, naye enfuba n'empayo kyensobodde. Buli musajja yenna ntunuulira olunaku lwa leero ng'olina abaana b'otalabirira, bwe wasuulira omukyala, bwe wasuulira bajjajjaabwe, bwe wasuulira bassenga abo. Fuba nnyo okwata essente z'olinawo zonna, kwata essimu, kuba essimu okuva n'olunaku lwa leero oddemu olabirira abaana bo. Ogwo musaayi gwo, abaana abo, famire yo, kika kyo, ate be balimu omukisa gwo. Ne bw'onaagenda n'oli obulamu n'obulya buli nsi yonna ng'abaana bo tolina kibuva mu mikono gyo ne zigenda mu baana bo, toliraba mukisa, si kukolimira. Abaana bwe baba tebalina kiva mu mikono gyo ne bagamba weebale ddadi, weebale taata, omala biseera ne bunaziwa abakyala bonna, kubanga okusiima kw'abakyala kusobola kwenkana kw'abaana bo. Njogedde naawe nga musajja munno, kansuubize nti ogera kitwala bulungi, ate okole ekisinga obulungi ekyokunoonya abaana bo, otandika okubalabirira. Banze Fala, nnyina ekirowoozo era nzikiriza nti ssente gy'otawadde ku mukyala teyala, walaayi tewera. Musajja munnange, omukyala muwe ku ssente, muwe ku mane, muwe ku peesa, muwe ku falanga, muwe ku bongo, muwe ku euro, muwe ku pound. Buli ayina kyakola eyo ayinayo abamusalawa. Nange ennaku ezo nafunayo embwa, ne mpandiikira ebbaluwa ng'endaga ebyawandiikibwa. Saamuddamu, ninze kulaba kanisa gy'anaatandika. Yampa ebyawandiikibwa nga 10 ebiraganga bwe nnimba. Olina lwa bulimba okusinziira ku lunyiri luno na 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 luno. Saamuddamu. Kati kwali kubanga abanvuma ate tebavaako. Kati nkuzeemu, ninze kulaba bw'otandika ekkanisa esinga eyange. Iyi n'ebbaluwa yange ey'okubiri gye mpandiikidde omusumba wa House of Prayer Ministries International, omusumba Lozias Bujingo. Musumba Lozio, wambwa aludde n'ebigobero, nze nzuuna embwayo nziguse bumala obusonzi bwekunya.
kaneyambisa omukisa guno nate nkulamuseeko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ye nga yeebazibwa ennyo oyo Sseruwanirira awaniridde eggulu okutali mpagi, atukuumye nga tukyasobola okugaaya emisanyusa mmeeza n'emitolo omyankofu ne tutawaanya abafumbi. Kankwebaze gyonna egikukebyakebya wabula mu ngeri ey'enjawulo, siireme kukwebaza olw'akaweefube gw'oliko, nze gwe ndowooza nti agendererwamu kuzzaamu bantu ssuubi n'okuluŋŋamya abo abeetaaga okubeerwa ng'oyita mu kubalya ow'emyoyo. Nze Maseruka the Poet, omutontomi era omuwandiisi akyeyubula. Eno y'ebbaluwa yange ey'olukale ey'okubiri gy'oli, egoberedde eyasooka gye nakuweereza omwezi ogwayita nga 2 Juni w'omwaka guno, era nsuubira yeneeba esembayo bw'etaaba entaanyetta amenvu. Laba ate bwe mmwenyereketa ng'akabwa akasibe ku ggaali, nga neebaza Katonda yasobozesa ebbaluwa eyasooka okukutuukako, ate naawe mwattu n'ogiwa obudde. Wabula nga sinnagenda wala, omunnamusiza Maama Suzaana akubudaabuda ng'otulo otupologera ku ntidi tubuze, oba oluusi nga birowooza akukyaliddeko. Okusinziira ku bigambo byo, nkumanyi ng'omusajja awomerwa ennyo eddigobe n'ennoga n'okuba nga kino okyogera lunye ng'oluvuutu okuli ekiyingula bwe lutakuleka waggulu. Wabula kansuubire nti lukyagenda bitege, anti awava munno tewadda munno, awava okugulu wadda muggo. Mukadde wange, eby'okugalaata kansooka embirijja olwayi, naye njagadde mbitandise ng'entandikwa okukulaga nti ebbaluwa eno efaanaganye ginnaayo yasooka mu mbeera mw'ejjidde. Ngiwandiisizza mukwano, sizze llumba wadde oyomba. Mu bbaluwa yange gy'oli yasooka nanokolayo ensonga ezansiiwa ne zinsikiriza okukuwandiikira. Mu zo mwalimu nga zino: ku ddaala lye ekintu eky'okukiranga abantu abalina ababawuliriramu oba ababagoberera n'obacocca, oluusi n'obavoola okuboogoloza ng'endiga zitemya. Mu kiseera ekyo olina ne gwe wali olumbyemu awo ng'omunenyanga bwe yali awaddeyo amabugo amatono mu kufiirwa okumu, ekintu ekikontana n'empisa y'okuwa amabugo mu ggwanga mwe tuwangaalira. Nakoona ne ku ky'okufuula enju ya Mukama akadaala k'ebyobufuzi akakyekubiira, kye nategeeza nti si kya bulabe eri nju ya Mukama yokka, wabula kitemaatema ne mu ndiga, ekintu ekiyinza okufuula obuweereza bwo yegeyege. Ensonga zaali ziwerako, era bw'eba eriyo endiga yonna oludda olwo etaafuna mukisa kuloza ku bbaluwa eyo, esobola okwefunira kopi ku mukutu gwange ogwa YouTube oguyitibwa Maseruka the Poet n'egiggwennyalwe. Musumba wange, ku muko gw'omwenda akanyiriri ak'okubiri n'ak'okusatu mu paragraafu ey'okuna mu bbaluwa eyo, n'obuwombeefu nakusaba onfunireyo akaaganya mu saaviisi onnyanukule ku nsonga ezo, akageri gye kiri nti nange ebyansiiwa nabirondoba mu saaviisi. Nkwebaza olw'okuwuliriza kino era n'onnyanukula, newankubadde wannyanukudde mu ngeri ya kupalappalanya nga atatte mukago. Mukadde wange, ndi wano nkyewuunaganya nti mwoyo ye yakulabikidde oba wayagadde kunjavuna mu bujavunyi okumpita amaguja embwa. Ekyo nno kibuuzo mu mmeeme yange ekikyabuze ekayanukula. Wabula kansooke nkwebaza olw'ekyo, weebale kunkookerako kawakatirwa kakajjolobera akalaga obuvo bwange, anti ndi musajja neddira mbwa era sijirya n'akabbiro kyuma kyayo. Nabwe kityo kinsanyusa nnyo omuntu okumpita omuziro gwange ng'owoolugave ow'ekkobe n'ow'enkebuka bwe yandiwulidde. Omuntu akuyita omuziro gwo kiraga nti asse ekitiibwa mu buvo bw'omuntu. Ku lw'ekyo nsaba Mukama akuddizeewo mu ssera. Musumba wange, ensobera ekwagala yekugwa ku bbwa, oba oli awo nandibadde siwandiika bino byonna singa mukwano si gwe gumboyaanya. Sisobola kwerabira nti nalindiddeko ku 10 ekiva mu nsawo yo mu biseera we wakwatira akati, era nkussaamu nnyo ekitiibwa mukadde wange olw'ensonga eyo. Zino ebbaluwa siziwandiisa bukyayi, buzoole oba kunoonya tutumu, kuba si kwendya. Ate era siwandiika bbaluwa zange eringa eno zokka, wabula nfaanaanyiriza omwana alengedde kitaawe ng'atudde bakyenjebula nga munda temuli ntanyoomwa. Musumba, bw'oba ggwe ku bibiri, owagira omwana ono n'obuwombeefu okusiinya ku kitaawe ne gw'ozadde akukubira eŋŋoma n'ozina ne lukola, oba omwana omutangira n'aleka kitaawe n'atuula mu menvu. Mukadde wange, mpandiika bino byonna nga neesigama ku bye tuyiga mu ngero 15:22 nti awatali kuwabulwa okuteesa kufa, naye awali abawabuza abangi ebiteesebwa birama. Onfune bulungi musumba wange, ebbaluwa yange teriimu yadde ettondo ly'okucocca, okubina oba okusoomooza, wabula n'obuwombeefu obubaka obugirimu bw'ensaboddemu wekkaanye, bw'oba wabufuna kifuula nnenge. Wakanisa ebigambo awo muwagambidde nti ebbaluwa yali ekulumika nga bw'oli ow'obulimba, ekintu ekyongedde okumbagula. Nkusaboddemu wekkaanye ennyiriri ze nalondobayo n'enjuliza mu bbaluwa eyo. Nze siina maanyi,
lukusa oba buyinza bulangirira mutuufu ku yeeyiya, wabula tuba kubanga tukyali mu biro byaffe biri nga tukyali bukimbuyege we tweyeeyezanga tutyo bwe waabangawo omu kufa ayise ennakku eyasookanga okugaziya ennyindo n'akonga olusu n'agamba banne twamwogerangako nti nannyini kaze yakeeyogerera. Wabula nze mukadde wange nkumanyi ng'omusumba wange era nvunnamira gguludde n'oyo ali waggulu buli lukya Pentagoni yaffe etandike okubangibwa tuwone okusotta n'okuvulubananga akadongo nga wankuba akyadde. Mukadde wange nze nakula mmanyi nti omuntu okutandika ekkanisa n'okugisumba kiva mu kuyitibwa kye tuyita calling, okuva ew'oyo kayisa mazzi mu ttaka ne gatalumira ali waggulu. Naye mu nnyanukulayo ku bbaluwa yange eyasooka wagambye nti weesunze nnyo okundaba nga ntandise ekkanisa eyange olabe oba eneesinga eyiyo okugonza endiga akalimi. Okukutangazaamu katono musumba wange, okukuwandiikira bino sizze kuvuganya kuba olwaleero nsinga ensimbi ettutumu n'emyaka. Ye ffenna buli ameruka bw'anaakola ekkanisa ani alisumba munne oba ani alikwata ng'akabba okusolooza endiga. Njagadde okukutangaaza ekyo oleme kusigalamu katoma oba oleme kwesungira bwereere kulaba ku kkanisa yange gye sisobola kutandika singa mba sibonekeddwa na kuluŋŋamizibwa oyo gwe tumanyi nga kabaka w'abakabaka. Musumba wange nkusaamu nnyo ekitiibwa era nnyongera okugulumiza Katonda buli lwe ndaba ng'enteekateeka zonna zitambula malidaadi oludda olwo. Naye byawandiikibwa bye binsikambula buli lwe ntuula ne neekaliriza Bibbiriya nga ngeraageranya ku bye ndaba naddala erimwe bakadde baffe abamu ennaku zino abatulyowa emyoyo. Okugeza wiiki ewedde nali mpitako mu Peetero essuula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olwokusatu, nasangawo obubaka obwabukala mu mmeeme yange tebuddukanga. Bwali bugamba nti kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe, nze mukadde munnammwe era omutegeeza w'ebibonoobono bya Kristo, era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulirwa. Olwokubiri nti mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi naye lwa kwagala nga Katonda bw'ayagala, so si lwa kwegombanga amagoba mu bukuusa naye lwa mwoyo. Wulira olwokusatu, so si nga abeefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa naye nga mubeeranga kyakulabirako eri ekisibo. Mukadde wange akadde nkalaba kamenyese ate saagala ogambe nti nazze wano kukuba njiri, wabula nga bwe mutukubiriza naffe okulondoola emirimu egikolebwa mu nju ya Kristo, omusaayi gwe ogwayiika ku lwaffe gutukakatako okwongera okugulumiza obwakabaka obw'omu ggulu. Nsaba nnyo Katonda ampe ekisa n'obuwombeefu mu bwetowaze obw'ekitalo nkusaboddemu wekkaanya ebbaluwa yange eyasooka, kuba ensonga ze nasimbako amannyo ze zimu oba oliawo ku mulundi guno onoozinnyonnyoka. Nsaba nnyo Katonda anfisirizeewo ekifo mu mutima gwo ontegeere bulungi oleme kulowooza nti nkuvvoola buvvoozi. Guba gutyoke wampisa embwa tekyali ntwalidde budde kuddamu nkukulubuuta bbaluwa, naye bwe natudde ne nfumiitiriza nti ne Mukama waffe enjiri teyagibuulirira mwaka gumu gwokka, neekangidde awo nga mbase ekkalaamu bwina akulukuta. Musumba wange nsaba nnyo Katonda akusanyuse, akwongera obuganzi n'okubikkulirwa, bw'aba asiimye akumpeere n'abalongo, mu bufunze akumpeere byonjagaliza. Amiina. Nze Maseruka the Poet.